Tuli banna Kampala tulina okusasula omusolo era bonna Kampala alina okusasula omusolo oyo alina ogusasula ekyennaku nti aba bantu ssente omusolo badde bagusasula abagagga aba billboards ne ssente zibadde tezijja mu KCCA bwe buzibu tusonsa okusanga nti abagagga badde basasula ssente ku billboards ebipande ebinene nenga ssente tezijja mu KCCA kati etteeka libaddemu obulipo obwa Mama Denise mukyala Aisha ab'obu business obutono bu hoteeri nga bagamba nabo basasule ne tugamba balina okuvaamu bali abasasula billboards ennene be balina bokka okusasula omusolo ekwatiddwako ate nga bagikyusizaamu tugikyusizaamu olw'obuyinza bwe mwatukwata nti ebaddemu emisolo mingi naddala amasomero bu posters banaye ab'amasomero nnwanye nnyo kubanga mugaba services ku bantu masomero tugaggyeko emisolo ku posters zonna era mbakubira omulanga mukube posters ezitali eziri within the limit byonna webigatta ebyo ate omuntu n'akapande kataddewo abantu basobola okumanya nze ntunda butunda ntunda nyaanya gaba antunda musenyu ekansanga ate nako kasasuze sente kibadde so unfair era tu decide then tusala bulungi nnyo nti emisolo egyo egikwata ku muntu wa business tandikibwako okulanga opande bwe jijjibwewo omuntu nga ataddewo akapande ng'alanga business already aba yasasula omusolo gwa license ate lwaki obuddamu omusasuza sente z'akapande asasudde business license ate n'akapande akasasule kati nga zezo loopholes ngaffe zetutakkiriziganya nazo abamakyaki bano aba NGO nga ekintu kyokola tekigenda kuvaamu ssente ziri awo tuba tetugenda kujjako omusolo naye bano aba billboard bano abalina bi-TV ebinene ebiraga simanyi advert bano aba banka Centenary balina bi-flyers bibuukabuuka bi-balloon biki petrol stations abalina bi-pylon ebinene tugenda bajjako omusolo kuba olwedde mwatutwala ne mu kkooti nga mugamba tubajjako ssente ezitaliiyo.